Webale nnyo munnange Stella Nandawula atulaba ku BBS Terefayina n'amawulire gy'otobadde tuli wano ku Lutikko e Lubaga era olunaku olwaleero okwetoloola ensi yonna Ekereziya Katolika lwekuzizza olunaku olw'okusiigavu era abakkiriza bazze mu bungi nnyo okuviira ddala ku budde obw'okumakya bazze wano ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu misa ey'okusiigavu. Misa ebadde yakasembayo okubanga eri mu kifo kino ekulembeddwamu Father Ageesigika akola Cathedral Administrator owa Lutikko eno e Lubaga. Abakkiriza bangi nnyo abazze ku Lutikko wano okuba nti beetaba ku mukolo gw'okusiiga evvu era nange mwennyini bw'obanga weetegereza bulungi nze omu ku basiigiddwa evvu. Obaka bungi nnyo Father Ageesigika bw'awadde abakkiriza n'okusingira ddala okweyisa obulungi mu budde buno obw'ekisiibo okukola ebikolwa ebirungi eri abalala olwo Katonda lw'anaasalawo okuba nti abagonnomolako enneema ssaako n'emikisa egy'omuyika. Father Mayanja akubiriza abakkiriza okwongera okukola ebikolwa ebirungi eri bannaabwe ssaako n'okujjumbira okugaba eri abalala nga singa oba olina ky'olina ng'oba oli awo kingi ku ggwe osobola okukigabanako ne neighbour atalina oba oli awo naye n'abanga ate agabanako. Father era akubiriza abakkiriza okwewala byonna ebitakkirizibwa mu kisiibo muno gamba ng'okulya obutalya nnyama ku lunaku luno olw'okusatu tetokkirizibwa kubanga olya ennyama ssaako n'olunaku olw'okutaano. Kale abakkiriza bangi nnyo obubaka obwo babututte era bangi betwogeddeko nabo batubuulire nti bagenda kugondera nnyo obulombolombo obwo obugobererwa mu lunaku olw'ekisiibo. Njagala tutambule mpola mpola tubeeko abakkiriza betwegattako batubuulire bagenda kweyisa batya mu budde buno obw'ekisiibo ennaku 40 ze tugenda okumala batubuulire bagenda kubanga beeyisa batya era twegattiddwako omukyalo ono bamaze okumusiiga evvu. Twagala tubuulireko ogenda kweyisa otya mu budde buno bw'ekisiibo era bubaka ki bw'olina eri bakristo banno? Kati nze amanya nze atwine Monica kati obubaka wempa abakristo banange tutandika obudde bw'ekisiibo Yesu Kristo agenze kumala ennaku 4 mu ddungu mbasaba tubeere naye ebibi ebibadde bitusumbuwa tugezezaako kwenenya ebibi ebitusumbuwa nga tetumuzza mu ddungu nsaba twenenye ebibi tubyesonyiwe tubeere naye mu bulumu bw'abeerayo eyo mu ddungu tubeere abakristo abalungi ekisiibo kitambulire bulungi. Weewaawo tweyanzizza nnyo tweyanzege obwo bwe bumu ku bubaka obw'ekisiibo mu budde buno obwakalema obutandise olunaku olwaleero. Twegattiddwako abakyala abalala nabo bamaze okuba nti basiigibwa evvu. Twagala batubuulire tugenda kweyisa tutya mu budde buno bw'ekisiibo na bubaka ki bwe mulina eri bakristo bannammwe mu budde buno? Tusuubira okweyisa obulungi okwagalana bannaffe okusonyiwagana n'okwenenya ebibi byaffe mu buno obudde bwakalema eri bakristo banno abali eyo mu bitundu ebirala. Nabo kye kimu kye mbagamba okwetowaza okugumiikirizanga mu buli kimu n'okwenenyanga ebibi byabwe byonna mu budde buno bwakalema. Tweyanzizza nnyo tweyanzege katwegate ku mukristo omulala atubuulire mu budde buno obw'ekisiibo ogenda kweyisa otya? In this Lent period I'll be so much careful and I'm going to be good. I treat my people very well, so yeah. Tweyanzizza nnyo tweyanzege. Waliwo misa endala egenda mu kadde kano okuba nti ate etandika era egenda kwetabwamu abaana b'amasomero munda wali bamaze okuba nti bayingira ate nga n'abalala bagenda maaso n'okuba nti bava mu masomero gaabwe wano mu kitundu ekyerubaga n'okusingira ddala okujja okwetaba mu kitambiro kya misa ekigenda okuyimbibwa nga nakyo kigendereddwamu okuba nti basiigibwa evvu. Era njagala twegatte kubamu ku bayizi abali wano batubuulire bagenda kweyisa batya mu budde buno obw'ekisiibo. Ogamba otya muwala? Bulungi. Ogenda kweyisa otya mu budde buno obw'ekisiibo ng'oli ku ssomero? Tugenda kubeera n'empisa ngondera abatisha abatusomesa. Bubaka ki bwe wandiwadde bayizi banno abagenda okuba mu kisiibo? Beeyise bulungi babeere n'empisa.
tweyanzige nga bw'osobola okuba nti weetegereza abo be bamu ku bayizi abagenda okuba nti beetaba mu kitambiro kya mmisa ekyokuba nti nabo basiigibwa vvu. Stella Nandawulo okuggyako nga olina kyoyagala okutangazaamu naye embeera yo wano ku Lutikko e Lubaga etambulira ddala bulungi, abakristu bazze mu bungi okuviira ddala mu budde obw'okumakya nga bajja wano okwetaba mu kusiigibwa evvu. Ekisibo kino kigenda kuba kya nnaku 40 n'oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokuna abakristu wonna mu nsi bajja kubanga bajaguza amazuukira ga Mukama waffe Yezu Kristu. Njagala nsooke nkomeko wano ebisingako ebibadde mu mmisa ez'enjawulo. Tugenda kuba tujja nabyo mawulire gaffe aga Gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi, mpozi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda ate nga Davis Muhumuza abadde ku kamera. Tusinzidde wano ku Lutikko e Lubaga. Nnyo munnaffe Ronald Kitanda okututuusaako ensonga zonna nga bwe zitambudde.